mbagala nnyo ena gye musinzira okubanga mugoberera. Amanya nze Segawa Morishid mukola ky'amaanyi mwenna abeekumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Kati kakati ku nsi abantu abamu bakolerera kubaagala naye ate era abalala ne bakolerera ebitiibwa, abalala ne bakolerera okubeera obulungi. Ekintu kwagala okuganja mu bantu ekyo kirabo okuva eri Katonda. Tojja kukaka bantu kwagala, tojja kutambula mu basaba abantu bakwagale, nedda, ekyo ekirabo Katonda yakigaba. Kali nabwe kityo mu bayimbi baffe mulimu abayimbi ng'ogamba nti ono muyimbi wa abasajja, ne mubeeramu abayimbi n'ogamba nti ono muyimbi wa abakyala. Amaanyi ga Catherine Kusaasira gagenda gakkamu mpola mpola, ne mujjukira nti Catherine Kusaasira yali muyimbi wa abakyala, yali muyimbi wa abakyala, ng'era buli kayimba kayimba abakazi kabeera kabakolera. Wayimba enkola ya taxi mutuufu olabira ddala nga mukazi ayimbiridde ddala abakazi kye beetaaga. Ndi mukugu mulaavu, olya bulungi nnyo, si ddogo. Kati awo otegeera ki kye ngenda maaso n'okuba nga nkugamba. Rama Namakula nga naye muyimbi wa abakyala, okibya bulungi nnyo. Naye nkuleetera omuyimbi omulala Juliana n'abalala bangi. Kali njagadde nkuweku ku lisiti y'abayimbi wano mu ggwanga erya Uganda nga mu butuufu bo abakazi babategeera nnyo, nga walinnya ku siteegi abakazi bamutegeera nnyo, nga olaba Gravity Omutujju, nti Gravity Omutujju abavubuka okuviira ku myaka awo 25 okukka wansi bategeera nnyo Gravity Omutujju, Fikfa Maika, John Black. Naye ate abakyala ng'oggyeko okuba nti baagala bakyala bannaabwe, waliwo abayimbi ababakolera. Gomena wennaali eyo njagala onjulire oba bano abayimbi bengenda okukubuulira ddala ddala abakazi tebabatamiira. Kuba n'abayimbi akuliko omwami owa Solid Band amanyikiddwa nga Jovan Luzinda. Jovan Luzinda ono mwattu eyakuyimbira embooseera, walinnya ku siteegi buli mukazi aba ayagala mulwanira, buli mukazi aba awulira nga muyimbira by'ayagala, n'olabanga ennyimba zayimba ez'omukwano zikolera abakyala. Oyo Jovan Luzinda. Kumimbi omulala ye King Saha. King Saha ono mwattu akolera nnyo abakazi, era oteekateeka King Saha n'olaba nga mukyalawo akyamuse gwe watutte out, tonyiiga, oli muyimbi nnyo nnyo nnyo. Abasajja bamunyumirwa naye ate abakazi bamutegeera. So ekyo tekikumalamu maanyi, manya nti bino byansi. Amulabye kiwedde.
Kati omuyimbi abakazi gubakyasinze okuba nga bategeera obulamu bwabwe bwonna ye muyimbi David Lutalo. David Lutalo musajja ava Luweero najja kuno n'akuba akayimba ka Kapapaala n'ava Kapapaala paka olunaku olwaleero bwe yageze maaso n'okuba nga atongoza kabisi ka Ndagala. Musajja w'amaanyi alina erinnya lye naye walinnya siteegi ekikwatagana n'abakyala. Abakazi bamutegeera ayimbira ddala ennyimba ezinyumira abakyala, akubira ddala guli omuziki ogunyumira abakyala. David Lutalo ayimbye ennyimba nnyingi nnyo ez'ensi omuli Janjaba, ensi lwennyini n'endala, naye ate ez'omukwano abakazi bazitegeera nnyo. Ez'omukwano bazimatira nnyo. Kizibu nnyo okukola akayimba nga kolabo n'omuyimbi omulala nga ka mukwano nga bakakoze ne Lutalo ne kagaana okukwatayo. Kwegamba bw'oba oyagala okufuna fanbase eri abakyala weekwate Lutalo. Omutegesi oba ng'oyagala okufuna abawagizi okusingira ddala nga bakyala weekwate Lutalo. Lutalo muyimbi nnyo w'abakyala, bamwagala, naye ate n'abasajja bamwagala, naye nkugambye abasinga okumwettanira. Kale nze Ssegamu Rashid.